Dating, njagala twawule dating ne marriage. Yes. Wano we are getting to know each other. Yes. Mukwemanya nja kuwa era nze advising anya abalenzi okuwa abawala sente ezitabaluma nga ne bwakeera ku makya n'okizuula nti si ye muwala gwe nandiyagadde owasa oba taliimu mbala gye nnoonya kubanga dating mwe twezuulira. Bw'okizuula nti si yoyo omuwala tokoze bintu bigenda tandika kulowooza nti omuwala ono yakkuula kubanga abaana abalenzi abasinga mmwe mu offeringa. So bw'o offeringa omuwala n'omuwa ssente tazisabye naye tagenda zigaana era sinza gamba muwala ntozigaana because you're dating. So kati bw'aba azitutte ssente z'omuwadde nga mukazi wo owadde nga omuwala gw'odatinga kubanga mukazi wo omuwanga teweerekereza wuwo your wife oyo buvunaanyizibwa bwo girlfriend oba omuwala gw'odatinga si buvunaanyizibwa bwo bonna. Kyova olaba akyali wa kitaawe bw'ava ewa kitaawe bw'afuuka obuvunaanyizibwa bwo bwonna naye wali omuwaako nga bwe wandiwadde sister I'm dating her, she needs to look good n'omuwa yeeza enviiri naye mukutte muweerera abaana abawala mulekerawo okulya fiizi abalenzi be mudatinga si kirungi kubanga bw'oba odatinga tonnamulaba tonnamumanya. So si kirungi okulya ssente z'omusajja atannakuwasa bawo yalina obuvunaanyizibwa okuweerera ate nammwe abalenzi because muli oyina love towards this girl lekerawo okubanga otuuka okubanga n'obwongo bwo tobusigazza nga nawe wennyini weewaddeyo wenna. So ogenda kwesanga heartbreak ebeera y'amaanyi naye ng'omuwala tomunenya kubanga bwe muba mudatinga omulenzi aba ayagala okumanya omuwala n'omuwala ayagala okumanya omulenzi. So it's two way. Omuwala wakizuula nti you're not the person gw'ayagala then waddemba okkuta lino si tteeka lyakubeera babiri. Omulenzi wakizuula nti si ye muwala agenda kkuta. Kati omuwala talina kubeera nga naawe weesiba olw'ebintu omulenzi byakuwadde. Naawe omulenzi toleetera muwala kubanga talina kyakkola okuggyako okubeera naawe olw'ebintu naye bw'alituuka n'afuna eddembe ajja kudduka buddusi. So mu dating wadde omulenzi toyina kubeera mukodo ate teweemalamu kyonna n'okiwaayo kubanga she's not yet your wife until when she says yes to a proposal of will you marry me.